What's up everybody in Canada, Sheebah Karunji aka Swag Mama, and I'm super excited to let you know that I'm going to be performing on the 23rd Canada at Aka Banquet and Conference Center. Early bird $65, table $700. My Rwandese, Ugandans, Kenyans, Tanzanians around British Columbia, Regina, Red Deer, Calgary, please come. Let's enjoy. YOLO, you only live once. Showtime. Nkwaniriza nategwe mukwano gwaffe atugoberera era nga nkujukiza nti subscribe ate werebera kunyiga akadde osobola okufuna notifications retreator videos empya. Omwana muwala Sheebah Karunji, the queen herself, oluvannyuma lw'okuba nti yawangudde ekivulu nga ye ng'omukyala we yalabye yamaliriza ng'agambye nti ye yawangudde. Kakati avuddeyo ate n'ayongera okwewunyisa abantu abadde bamanyi nti munange kawedde mudda. Sheebah takyalina gy'alaga, takyalina kabi kyaleeta ku meeza. Kakati avuddeyo n'alangirira ekivulu kyalina e Canada, ate waaveeyo ng'ayingira Dubai kwegamba ennyonyi ziringa taxi ku ye, alinnya bulinnya nga bw'ayagala buli dakiika zeena ze Canada, ze US, wuyo Dubai, wuyo Take, wuyo wa. Kati Sheebah Karunji azeemu okuba nti yeewuunyisa abantu oluvannyuma lwa batto eyabaddewo wakati we ne King herself Nsindi Sanyu, oluvannyuma lw'okuba nti ababiri bano babatolinze nga buli omu alaga kyayinawo ku munne. Kakati Sheebah Karunji avuddeyo n'agamba nti alangirira ekivulu kyayina eri Canada era n'agamba nti abeebaze nnyo abantu b'e Canada okuba nti bamwagala nnyo era ng'essaawa yonna ajja kgenda abakalakata omuziki. Amawulire amalala ge tulina olunaku olwaleero geego omusajja ono Kasuku, era nga Kasuku atabukidde abantu abanaku, abantu abamufuukidde ekizibu bagamba nti lwaki Kasuku teyalangiridde ani eyawangudde ku bbato ya Sheebah Karunji ne Sente Sanyu. Kakati omukulu Kasuku yabadde ku TV ng'ali awamu ne Zahara Toto era nga boogera ku byabadde ku kivulu. Kakati omukulu Kasuku avuddeyo n'agamba nti abantu bongedde okuba nti bamutabukire, bamugamba nti yabadde yalina okulangirira ani eyawangudde, abadde alina okuvaayo agambe nti gundi ekintu yakikubye. Kakati Kasuku avuddeyo n'atabuka n'agamba nti abantu ababeera ku masimu gaabwe, ababeera ku zi TV, abatabaddeyo na ku kivulu, omuntu ataasobodde okuba nti yeefiriza $30,000 oba $10,000 okuba nti agenda ku kivulu anyumirwe alabe bbato yeerabireko ye n'amaaso ge, ate atabukira atya Kasuku, bamumanyiira batya? Kati omukulu Kasuku azeemu okuba nti atabukira abantu abo, agamba nti mumumanyiira mutya? Toyina ssente, toyina $30,000 esasula ekivulu, ate gw'omanyiire nze yabadde ku ground eyabadde alabako n'amaaso. N'agamba nti abantu abadde ku ground ku bbato wennyini awabadde bagenda maaso n'okuba nti waliwo button ey'ababiri tebasobola kuba nti babadde ku ssimu nga bayomba, ababadde eka be babadde nga bayombera ebintu ebyo. Amawulire amalala tulina olunaku olwaleero geego amawulire ag'omukyalo ono Dr. Kalasomo ne Akram, ababiri bano bongedde okuba nti balumya abayaaye. Dr. Akram ne Dr. Kurthum ne omukulu Haji Akram bongedde okuba nti beeraga omukwano, beeraga amapenzi, kwegamba babogerera ebintu bingi ababiri bano, kwegamba ne bayiwako waadi oli aliddate nga balowooza nti bajja kuba nti baseparatinga. Era tujjukira bulungi nti gye buvuddeko katono waliwo n'omuwala nannyini Nalulungi eyavaayo neyeegaana ebintu by'okuba nti ayagala Haji, n'abyegaana n'agamba nti Dr. Kulusumu anti we ebyaddala, era tasobola kuba nti amwagala. Pretty Nicole ayongera okuba nti yakakasa abantu n'abagamba nti ye ne Dr. ye ne Haji bali kimu, era tasobola kuba nti asobola okulya Akram, era bamwesibyeko abeeyogeza ne bagamba nti newankubadde yakola ensobi mu biseera ebyayita mu pasti, kituufu baamukubira omulenzi ng'ali mu kwesiba ku mulenzi wa munne ayagala mukalakate. Kakati ate bagamba mbu ayinza okuba nti ayagala kalakata Akram. Kakati mwana Pretty Nicole yavaayo n'abyegaana n'agamba nti tasobola kukola eyo ensobi, tasobola kwagala ankowe mulamba. Kakati Dr. Kurthum ne Akram bongedde okuba nti balaga abantu babakakasa nti tebayina gye balaga, bajja kubeera wamu ate beeyagale mpaka nga bakadiye.
Amawulire amalala tulina ge mawulire aga King Saha. Omukulu King Saha ayagala battle n'omukulu Eddy Kenzo oluvannyuma lw'okuba nti Sinde Sanyo ne Sheebah bagenza maaso n'okuba nti babatolinga bakakasiza abantu nti buli omu asobola okuba nti abatolinga oba asobola okuyimba live oba tasobola. Kakati omukulu King Saha afuddeyo n'akakasa abantu n'agamba nti kati ye Eddy Kenzo amwewulira. Eddy Kenzo bukyanga kana kambata akonkolima ayogera byayagala amala tasobola live n'agamba nti kati King Saha yamwewulira ayagala bamuweemu kabato ne Eddy Kenzo era n'akirangira n'agamba nti ayagala bato. Kati abayimbi ab'enjawulo bongedde okuba nti bavaayo bakakasa bagamba nti kati gunda amwewulira. Twalabyeko omuyimbi mukyala Maureen Nantume yavuddeyo n'agamba nti naye ayagala bato ne Catherine kusaasira era nga yagamba nti amwewulira asobola omukalakata music yenna n'amusensebula n'amukasuka eri amasavu n'agakendeeza. Twalabye n'abalimbi abalala ab'enjawulo era nga ne ku social media abantu abasinga bagamba nti baagala battles ez'enjawulo omuli bato ya Wininwaji ne Vinka, bato eya Rema Namakula, bato bagamba nti baagala bato eya Irene Namubiru ne n'omukyalo no akooka Juliana Kanyomozi. Akusobola mu bato okujawo ng'ali Ghana. Wendi tugende Ghana. Ajje. Oba Katoliko. Tewali yasukkuluma ku balala. Okujjako microphone. Tewali yasukkuluma ku baki? Ku balala. Gwe wamolowooza nti wasukkuluma bwe tuli ffe. Amawulire amalala tulina ge g'omukyala Evelyn Lagu, may her soul rest in peace. Omukyala ono yatuvudde ku maaso olunaku olw'eggulo era nga tulabye ba celebrities ab'enjawulo abagenda maaso n'okuba nti bamukungubagirako kwegamba omukyala ono abadde mukyala yeeyisa obulungi maaso g'abantu, abadde mukyala akwata empola, abadde mukyala kwegamba nga buli muntu amwagala ate nga abadde mukyala welcoming ate nga ayogera bulungi. Evelyn Lagu ye celebrity abaddewo ate nga tavuma tayomba talangira kwegamba abadde nga ali mu nsi eyiye. Amawulire amalala ge tulina olunaku olwaleero ka vidiyo kano kasaculatinze ku social media nga kalaga omupoliisi ono ng'ali mu koona dansi kwegamba abapoliisi bano tebalina stress naye nga uniform z'abadde ayambadde zibadde zifaanana nga uniform z'abapoliisi ab'e Kenya. Naye wankubadde abadde azinira kayimba ka omukulu Diamond Platnumz naye nga omupoliisi ono alagira ddala nti stress tewali. Abapoliisi ab'amawanga amalala okuli Kenya n'ensi endala mu East Africa ebiseera ebisinga bo tebalina stress, tebalinga abaawano ate webanga bakuggyako kasente tugeze ovuze obubi oba okoze ensobi ku kubo tebajjaako ssente, tebayoola mu ddidi ng'abapoliisi bawa ne Uganda. Eri 50,000 nnyingi nnyo. Osanga omupoliisi ayinza okujjako 30,000 ab'e Kenya ayinza okujjako 30,000 omulala naye n'akujjako 30,000. Ekibi kyabo nti bo basanga ku luguudo ate nga bangi. Osanga wano oba wakavugako kilomita entono n'osanga omupoliisi, n'ovugako endala entono n'osanga omupoliisi, ogenda otuuka gy'olaga ng'osanze road block nga 5 naye nga ezo road block nga 5 buli mupoliisi aba akusabye nga 2,000 oba okoze ensobi oba togikoze. Bo abo baagala kasoda baagala ku mazzi ag'okunywako kati oyinza osanga omuwadde nga 2,200 ogenda kwekanga nga omupoliisi okuva wovudde mpaka eka omuwadde nga 1,000. Ekitali wano e Uganda. Wano e Uganda wakolera ensobi ne woba togikoze ayinza okujjako nga 5,000 okudda waggulu 7,000 10,000. Kakati abapoliisi bano bongedde okuba nti beeyagalira mu kintu kyabwe mu mawanga gaabwe era lyessanyu ge mazina ze dansi ezo ze bakoona olw'essanyu eringi n'obunene n'amasavu geeyongedde olw'ensonga nti bali bulungi tebakaaba.